Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja abitaddemu engato okugenda e Bulindo okusoma alipoota ku ndoolito z'ettaka ezibaddewo wakati w'abatuuze n'abafamire ya Javas mu Kiibi Wagumbulizi. Olukiiko lwetabiddwamu Meeya wa Kira Julius Mutebi Nsubuga, amyuka RDC wa Kira Naboth Kagoro n'abatuuze. Ensonga zino zirudde nga ziriko okusika omuguwa wakati wa famire ya Javas mu Kiibi Wagumbulizi n'abatuuze abasukka mu 300. Meeya Mutebi yabazza minisita olw'okudda okumaliriza ensonga zino. Ono era yennyamidde olw'abantu abatakwatibwako abeewaŋŋamya ku ttaka ly'abatuuze. Bawamba ettaka ly'abantu ne balisiisirako sebo nga terina abagamba bw'ogendewa OC station n'omusanga atya okuyingiza mu kitabo. RDC Naboth naye ayogedde ku mmere eri ku ttaka lino. So if land is affected, we cannot do anything in our country. So we are trying to make sure that we resolve this land. Mu kusoma alipoota, minisita ategeezezza nga bwe baakoze okunoonyereza nga waliwo ebyapa ebiri eyo mu 300 eby'empewo bye baawa abatuuze era nga bino anenyeza Javas Wagumbulizi eyagenda abisalaasala. Lipoota kati yineefulumye eraze nti waliwo ebyapa nga 400 eby'empewo ebya mizimu kigambe ghost titles ebyapa ebyo byonna kankwesa igamba nti tubisazizzaamu naye nga tukyenzikiriza nti abaana ntiseeyo be basobya ebintu bino kuba tiwali muntu alina kyapa akirina yakijja mu bbanga. Ayongeddeko nga bwe yamazeewo okukwatagana n'akakiiko aka State House Anti-Corruption Unit akakulirwa General Henry Soke okulaba nga bakwata buli eyeetaba mu vulugu ono. Ebyapa ebiri mu mpewo ebiri mu bwani atukoze n'abukikozeseza ba officers bwe bakolaganye nabo mu ministry. Tujja kukwatayo the principal actor n'abo abamuyambako abetters, aiders and abetters oboolyawo ba officers mu ministry oboolyawo n'abalala bonna bajja kukwatibwako. Abatuuze nga bakulembeddwamu Muzeeyi Samuel Sebina n'abalala beekokodde effujjo erize likolebwa ku batuuze ne bawerawo okufiira ku ttaka lyabwe. Ploti yange 1560 yazimbako lwampaka nimwe misenkezi alyawo yatandika ebintu ebyo lwoyo ubira ku bantu lwoyo kenyini yatandika ebintu ebisinga byonna. Bwe kibanga ploti zino zonna mpewo kitegeeza ne Wagumbulizi Javas watudde olwaleero ne bajjajjaabe we base ettaka eryo mpewo era teririiwo. Ekyagenda nnina ku nnimiro yange bagenda kunkwatako okubakima basadewo container musiramu basikite men at night. That container hosts the kitchen at night. So we want to understand what's going to happen our plight. Kyokka ye Javas mu Kiibi bayimbwa nga ye mutabani wa Wagumbulizi mu kwanukula ategeezezza minisita nga bw'agenda okutuula balabe bwe bagonjoola ensonga zino. Ate nange nga nanyinza n'okulabirira ekyange sijja kuleka omubbi ayine ng'ali ku kyange era mukadde wange okwetegekera ensonga zino zonna ofiisi nagizimba bweri era nja kusaba nga tuvudde wano tutwale awali ofiisi omuntu yenna alina ensonga adde mu ofiisi eyo tuzikwateko nga tukwatagana wamu n'omukyala b'otuwadde n'abalisoke nabo b'otuwadde tube nga tugonjoola buli muntu atule ng'ali mirembe. Oluvannyuma minisita Mayanja alagidde abatuuze okusigala nga bakozesa ettaka lyabwe era alipoota gikwasiza RDC Naboth okugigabira abatuuze. It is a product of the State House Anti-Corruption Unit, of the local leadership here, of the surveys and mapping, detailing all the details of the land in Burundi area. Ronald Kasasa ne Robert Musanje be bakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.